munange tonsuulirira mama ndi munakunyasembayo ndi munakwasembayo ate nina omwana wange nga siri bubi omwana wange yangumya akuntunulira abaana b'omwana wange ngaziramu amaanyi ndaba abaana b'omwana wange ne bangumya nemanya nti nenyabwe gyali alimu kukola abaana be bajja kubeera bulungi abaana b'omwana wange simanyi bwe banaabeera abaana b'omwana wange Rozeti abaana b'omwana wange nabo bagenda kubeera batya kakati oli wala naawe bona ab'omaliriza tosobola kujja nonzijaga abaana bano kwebayiridde eno tobikolerayo tebetaaga kamera tebetaaga kumanya nti nze nakodekera namba tebetaaga kumanya nti nze nakodekerayo tebetaaga kubaako kyebamanya gyendi kubanga kitegeeza mukikola obompaddeyo nange obulamu banyaze bufiiko bamama kyenyinza obagamba n'amaanyi gampedde baana ba maama kyenyinza obagamba n'amaanyi gampedde nga we nabasuubiza nga we nabagamba ndi mukyala wa bisuubizo byange ntuukiriza nadde nyina okukomawo na layini ku nsonga yaffe eya Fiona naye oba muli beeteefuteefu n'okuwulira amawulire gengenda okubawa lwakuba nti nange kamwe akoogera sinnababbikiriza kyenyinza obagamba kubanga ne bano abantu balimba nnyo bamanyi okulimba naye mbadde naakatuuka bo bano abantu balina eyo mentality balina endowooza nti omuddugavu yenna abeera kyaggaala oba kadaama kakati mbadde naakatuuka bwe nti kubanga nakonkonye tuvuddeyoko ennyumba eri wansi waliwo ka distance era ono Rose munnaffe kye yansabye baana bamama kye nakoze kubanga yansabye nangamba Rosette teweetantala nkumayo otambula ne bukamera obutono n'ogenda n'okwata buli wamu naye manya nti eno si Uganda on top of that bodiringa nabo bannansi bawano si bannayuganda nadde nyina okuwuliriza nate era nga newankubadde nadde sisuubira nti nabadde nkina nnyo mu bwongo nti ngenda kukwata abantu abo ku bifaananyi nti mbakole ki mbateeke ku mitimbagano ekyo saabadde nnyo nakyo mu bwongo bwange naye omwana agezaako okunkuutira nti oba oli awo nandifunye amabbanyi agamba nti bako nekookwata kubanga nabadde n'essimu ekiro kinabadde nakyo kyo saagala mbalimbe si muntu agala nnyo okulimba nadde nyinamu ekirowoozo ekyogenda ne recorders ali wabweru kubanga buno obuntu bukasuka n'obeera ng'oliwa miles meka kasobola okuba kamaloboozi kyenabadde njagala nadde saagala kwata feesi zaabwe kubateeka ku mitimbagano wabula nadde ndi willing okugenda ne ka recorder nkwata amaloboozi gaabwe gonna era nga premiering ku Nyondo Media naye omwana yaŋŋambye togezaako wadde ekyefaananyiriza wadde ekifaananyi ekiri okumpi eno mu maaso g'ennyumba yaabwe wadde ki yabadde Villa 11 kakati ne ŋŋamba omukyala omuwala nga bwannyonnyoddemu oba nga bwandabudde bagamba ekijja omanyi ate nantawulira ne ŋŋamba owaaye sigenda genda wale naka recorder sigenda kuzanya maloboozi gaabwe sigenda kukola kintu kyonna ne ŋŋenda nga bwendi nti okumanya nageze nga bwendi n'essimu nagirese mabega nengirekera owa kamera nenyingira nga bwenkola kinga bwendi kati ebyambi nga binajja oba mbiyite byambi oba njiyite coincidence kati baba yabadde yafulumyemu ng'agenze kuleeta kadaama kati we bandabye ne bagamba marahaba assalamu alaikum inti fi muslim inti chagala kadaama ne bangamba inti helwa wagidi hilu lips kila fi helwa lwaki magamaga kan concentrating ne bangamba ya jamila hilwa ya benat hada kadama kakati mama akwahidewo simu nakubira mugundi nakubira muwala we ono Rose jali nagamba mashallah hada kadama jadidi baba jibt hada kadama jadidi chagala muskine hada mini mafi mushkila wagidi zeni hulwa nengamba ebyo nambiwulira nengamba abantu bano kati bamanyi nti no banyina nekisobola okupikinga mundu zabamanyi sina kyankola ki kibagamba hadha wagidi hilwa nempulira omanyi bwe balina olugambo bangu wamangu okolyawo olugambo kakati
omuwala nga ajja omulala ng'agamba omukulu ndoza ye owaawo era bali banguwa mangu okwennyonnyolako abakola mu bantu bano mubamanyi baba kakulaba bakulaga omukwano mungi nnyo era ne bakulaga nti nno naawe oli omu ku bo ne bakulaga kino ne bakulaga kiri mu seconds tunakweyanjula tonababuuza ne bakola ki ne babeera nga bangu okweyanjulira ne batandika waawo mangu wagidi hello ya Jamila salamu alaikum inti fi muslim sinabadde baddamu sinabanyiga kintu kati bo nga bamanyi baba aleese kadaama yenze kati kisinga okwewuunyisa ndowooza ono Fiona we yaliwo wasobola okuba nga waliwo bakadaama ab'enjawulo abajjawo nabo ngoba olya obalemererwa obanga nabo olya wabeerawo ekibeerawo kwegamba tulabye ffe abaana ba Mungu abatamanya kibi kiri mu kifo kye tugendamu nti wadde ekibi kituuka ku mwana omu but still wabeerawo omwana omulala najje naye n'akola ki n'akola oba oli awo n'afeesinga ekintu kyekimu kubanga bo balina akasente kaabwe oli bw'avaawo kibangwira okukola ki okuzzaawo omulala kati badde bo bamanyi nti nange nzize kukola ki kati omuwala omukulu ng'agerako alinamu olugezigezi ng'ajjanga agamba la haram you're not supposed to put on like this haram kugamba ndowooza nga nninga ng'abafaananye mulimu amaka agamu ng'osobola okwambala nga bo nga bakwambaza baaya bakwambaza obulungi ne mbeera mugamba amaka agamu nga bakwambaza gana oba wakatuuka era ngenza okulaba ng'avaayo eri nga gyayetaaga goyo agalina nga ngamba put on this one haram you're not supposed to put on like this you oli kadaama okitegeera mulimu abantu abamu nga bali arrogant bintu bye mbagamba siri mu kutema kigambo abasinga abantu bano mubamanyi abasinga mubimanyi saagala nteme kigambo saagala mpaayirize omukazi bwato bwangambye n'agamba sina kwambala bwenti nga bo kakati ne maana nenzikakkana ne mbabuuzako bulungi nnyo mama ne mubuuzako muwalabu n'agamba wala Hassan omanyi n'oluwalabu Hassan inti fi marumu Arabic ne mugamba mama shwe mafi wagid bashweya naga hello wakidhi ne ngamba okay ne mbavuliawo salaamu ne mbabuuzako ne mbagamba bannange nze siri mukozi kati mama tategeera luzungu n'abavuunulira bwenzirako mu luwalabu tono lwentegeera bwenzirako mu luzungu bwenzirako mu luwalabu tono lwentegeera bwenzirako mu luzungu ne mbagamba nze ana mafi kadaama nzize kulaba sister wange Fiona abadde ng'akolera wano era ne mbanyonyola ne mbagamba mbadde nafulumamuko mbadde wano ebbanga ddene ne mbadde nafulumamuko nga nagenda e Uganda mu kugenda e Uganda mbadde nyina ebizibu bye nafuna maama yalwala twadde mu ddwaliro maama nga ali bubi kati bwe namaze okujinjaba mama naawona bulungi nnyo ate nga batugeza okunoonyako ku namba ya Fiona nga tekola ki nga teriiko teyitamu kati byebigere bino ne Nestra neve Uganda nenzija kubanga Fiona yali yampa already location nga simya hena bakuvaako yampa location nampa ne villa number ateze buno nduddemu nnyo nkola ki manyimu ne locations manyo zitambulirako era nzijidde ku location mpaka wano nenge ekindeese ze kulaba ku muganda wange kumubuuza kulaba ali mu mbeera ki olw'ensonga nti bbanga ddene tutumuwuliza ate simuzaavaako abantu batidde temulaba nti abantu baneno beefula simanya gumite sima beefula umite beefula kyona kye baagala naye ndabye ng'amameme gakuba abantu bano bwe bamaze ne basituka maama n'omukulu ne bavaawo ne bagenda mu kasenge ne basigala wawana bwana bujja bunninyirira kano kazze kakansiseeko ekintu enewe ne omulaba kino ekintu kizizaako buzange zizaako kizizaako buzange mukiraba so sikyambadde nga bwe balina kwambala nyambadde nga bwenkola ki kino nkisibye nga bwendabye kakati omwana ngajanga atandika kisikako bwati omulala zenna nninyako bwati noja kane kangamba inti minu shili hadha nkali mukupa shili bolote kala nkali mukupa gondi orange muchungwa kati munnange ngambera walinga basuka bafulumamu ko ngo bagenda bamaze ndoze dakika nga 5 kubanga baludde zenesigala nga ntudde nga sina kyentya kubanga sina kyembakoze era nembagamba nze ne brother wange ali awo wabweru kati nga temana kibanza kunkolo boli nga bali bafuna mukengeri endala yonna niba brother wange ali awo wabweru ne mama wange namuwa location eno buli kimu n'enkiba waaso nagezeko ku embassy yaffe ya Uganda nengezako bagamba ebintu ebisolo bakola ki nagezeko ku Uganda ne embassy nesoka nembagamba muko ku nsonga za muganda wange tetukyamuwuliza kati kwe kujjukira oluvannyuma nti yali yampa location nampa ne villa number nga bwe mbagamba kati byebigere bino era nembagamba nti aba embassy bangambye nti nsooke nkole ki noonyeko ku muganda wange then twabe kikola ki ekiddako nembaga nadde natogenda mu mateeka naye ngambye kansooke nzigenda bo bali mu mbeera nnungi oba ali yoke
then tekinaaki ebyo nabina mbyogerawo mbiteekawo so that mbayuuyayuuya omutima kubanga nabo amateeka wano bagakola ki bagati ate nga amateeka gawo tegasosula mbu nno oba oli mbu oba ki oba ki gasala mazima kino mbabuulira mazima mpozi oba oli awo naye nga nze sikirabangako ebbanga lyempangalidde wano kuba nali ndabyeko abantu bawano bennyini nga babasibye nga babasiba nga basingisa emisango ku muntu omugwira bino byaliwo mabegako edda nga omuntu asobola n'okukutomera nga ayagadde ne mutuuka wali mu kwoza n'akubuuza wano naki wano wammwe wano nawo kisinga wali tewajja nandikukoonye ekyo bakikozesanga nnyo era nga bakikola bakigenderedde naye kati ebintu byakola ki byakyukamu amateeka kati bagagwasaganyiza ddala bulungi nnyo nti n'omugwira afuna obwenkanya era eno keesi wenaba nga ensusseeko kkiriza oba ogaane nnyina okugenda mu mateeka mbe nga nkola ki nga ntekayo ensonga yange nga tutandikiraawo kaakati nga nkola ki nga bagenda babala boogeramuuko nga bakomawo bamala okukomawo nga baŋŋamba nti omwana mulwadde aliko mu ddwaliro naye nja kukomawo olulala tebamweganye kaakati bwebamaze ne bagamba ate omulala namala kugambanga ebigambo byeboogera tebikola ki tebigatta kati maama yadde ali kwogera ye yasoose okwogera ng'ayogera mu luki mu Luwalabu nagamba fiihe Mustashfa Malidhi nti mulwadde ali muki mu ddwaliro kati nengamba nti eddwaliro kiiko nagamba naga nedda mama tamanyi kale yalwalako ne tumutwalako mu ddwaliro ne kati n'avaayo bwe yavaayo alina gurupu gye yali alimu abaana Uganda banne kati bano abaana bamanyi okutoloka ne badduka ne bagendayo ne bahandika okukola owamalaaya omukazi wato nga bw'ayogera kale kisoboka okuba ng'omuwala oyo yadduka n'ava wano eno ate n'ekirala mu kudduka n'ava wano eno yagenda ne goldi kugamba balina ensonga zaabwe biseera ebisinga bw'abanga baagala okwejja mu misango n'okufulya ddala omuntu omubi bawaayiriza ebigambo abo bomba manyi kwekyo kimanyi nagamba yagala simane gundi naga necklace ya mama simenye gula sente bweziti musimambu ya 13 eza dola ya 13 eza nusu bisatu like $300 US dollars mbu ya bisatu $300 naga hene kirala simaya yatwala na soma obuntu bwona bukola ki mbawulira kumbe eze nkola ki kitufu muli nkimanyi mwatabibbangako naga mukazi nanyonyola oli asegama mbuno omwana yagenda mu ddwaliro ne mbabuuza ddwaliro kyono nalyoka agamba nedda kale mama ekyagamba twagendako mu ddwaliro bwe twagenda mu ddwaliro ne tukola ki ne tukomawo naye kati omwana yawaayitawo ebbanga ttono mama kyadigezako kugamba lala kuba mama tagenda kwogera luki luzungu ne muganda wabanga ayogedde Luwalabu nsobola okutegera that's why era wagambye fiihe Mustashfa Malidhi nkitegedde nti mwamutwala mu ddwaliro muki mulwadde koye n'agamba nti nedda ye ategeeza ati twamutwala mu ddwaliro abadde akyakunyonyola naye yeebuuza engeri gyabakunyonyolamu kati nze kankugambe twamutwala mu ddwaliro bwe twakomawo atewo ebbanga tono tumaze omumujjanjaba kuba yali afunyemuko obuzibu then bwe yamala n'adduka era mu kudduka yalekawo engoye n'alekawo essimu ye buli kimu n'akirekawo sijja balimba ne bajjayo ebintu by'omwana ne babindaga ne bandaga essimu ye nga weeri ne bandaga ensawo ye gye yajja nayo buli kimu nga weekiri era ne basokolayo obutu bwe yajja nabo ne bandagawo ne bagamba so there is no problem bino ebintu obiraba simantu bijeyo kati nga baali bakwata ebintu ebyo ne bakola ki oba byabadde bibye oba bafunye bya mwana mulala nga naye ekyagudde kyekimu nga tebanabe kubanga abantu abo bandibadde ebintu ebyo babyokya oba nga babisuula oba nga bakola kine neewunyiza okubanga ebintu by'omwana oyo bikyaliwo mumpulire bulungi bandi bali kati nebuuza oba bya mwana mulala nga bati bana kubyokya kubanga abantu abagala nnyo okukola ki okubuza obujulizi era ekinnumira sabadde na simu nali badde nkotawo ka video oba ne kubawo ebifaananyi tuyomba ngezeyo n'amateeka mbagamba ebintu omwana babangamba bye ne bagamba yakola ki yabula omwana kati yabulirawa eyo nayo nsonga nkulu era we yabula bagambaani bategeezako ofisi ti omwana yabula oba bagambako ku bazadde b'omwana ti omwana yabula oba bagambako ku agent we yenna oba ofisi ye Uganda bagambaani eyo nayo nsonga nkulu tumanye nti bagamba ono natalakola ki natatuusa mawulire era ne mbabuuza ne mbagamba kati oyabula mwagamba kaani mwati kakati twalina namba ya maama we twalina namba ya isima ya bakadde be ate n'ekirala kati gundi gye yavaamu simanyi eyo kampani gye yagivaamu ate kati isima yavaawo n'amasimu gonna gakola ki gavaako naffe tukyagalina okiraba so ne beebulizabuliza mu ngeri efaanaganako bwetyo naye tekinnagwa oba tebinnagwa kyenyinza obbagamba kubanga mbadde tandise ensonga oba ova mu nsi ki oba oli waawa azironga azindi kulwanira bulamu bwa muntu nga si kisolo nga muntu simala gapuwa
waakiri ogenda ababiri. So byenfunye bye baŋŋambye era bwenvudde bulambalamba nenvaayo kewaka waabwe nenzije n'okumpipi mbawe updates ne kati bo bagamba nti era omukazi alemeddeko ng'agamba oba ndowooza kyonna ekyabaawo Mukama yasinga okumanya naye oba kyonna ekyabaawo oba oli awo nga babiterekawo nti in case of anything bajjaga mwana yabula n'ebintu ebibino ne bandagaawo essimu teteriiko muliro ne bandagaawo ku buntuntu ensawo ye mbu bye byali ebintu byembu naye okuba lwe yadduka balowooza nti noba oli awo alikomawo oba eri ensi erimukwatako n'akomawo mbu n'agenda mbu bamuwulyanga nnyo ng'alina groups zayogererako mbuno nga baboogera mbuno abaana bagenda eyo mu bifo eyo gye beetundira mu ne beetunda mbuno bamulaba nga Fiona mbu ng'ayagala nnyo ssente mbagala nnyo ssente mbu yalinga abasaasere nga muze tegunaggwako munebulanga ayagala nnyo ssente yakola emyezi mitono abagambye munyongeze ssente yala munyongeze ssente bate munyongeza ssente sigenda kukolawo wano kati bo ne bawa ensonga yaabwe mbu yadduka agenda kufuna ssente ki mbu nnyingi mbu nadduka eyo gye yagenda mbu yalinaga groups ku ssimu mbu abaana badduka ne bakola ki ne bagenda ne bakola egyo emirimu emirala omukazi nga wakola ki ate ng'ayogera na bubi oyo omukazi ndowooza ye mukulu wakaawe naye nga maama ye mukadde akuza akuliridde ebyaddala naye nga bamulaba nti alinamuko olubeerabeera olutiddetidde kyenyinza okugamba naye nga ate oliye mukalu nnyo nga bw'okiwulya nga mukalu nnyo nga amaaso makalu akutunulira eriiso nga kalu nga obanga oli mutiitizo osobola n'okutambula n'ogenda notamukkiriza kumalayo ng'akutunulidde eriiso kalu ng'olaba yenna ng'aluma n'amannyo alumemba simanyi lwaki bano abantu baluma nnyo amannyo balumemba oba lwaki aluma amannyo ayogera aluma amannyo alumemba ye n'olaba nga mukalu nga bw'okiwulya ate nga mukambwe nange ne mutunulira simuggyeko liiso ne mugamba bw'otu bw'ogambye nti ye ne mugamba okakasa nti ye then twetaaga okukola research kampani eyo twaga tugimanye ne mbaga ngenda kukomawo kyenyinza obbagamba nagamba kati you come back for what nangamba osimanya wenkomerawo wonna bajja kunkola trespass bajja kuyita amateeka mbu ndi ku trespassinga ne bagala kina buzibu mu mateeka gye ngenda okusooka bwe nsookayo mu mateeka then ngenda okujja oba nzije n'amateeka oba nzije ne bagamba ngenda kufuba okulaba nti tumanya omwana waffe akola ki ali luddawa era ne mbagamba nti oyo omwana muganda wange muto wange yanzirako omwana n'abanga kakanawo ne mugala sigenda kujja just buzinaye ngenda kujja n'ab'amateeka tufu okulaba ng'ensonga eno ekola ki eggwa bulungi nnyo ekwatibwa bulungi kaakati bwatu navayo nga naye alinga kakanye abadde omanyi bo bamanyi nti ffe tukola ki tutya nnyo egundi yaabwe bamanyi nti no tutya nnyo bo bakimanyira nti ffe tutya amateeka ga wano naye togenda gata atona kyokoze kubanga tegamala gakwata muntu nedda bano bantu bakwasisa nsonga ate bayamba kyenyinza obbagamba bakwasisa nsonga kandi ozanga bagenda kutyanziruka n'okudduka ne muganda nedda singa kola mu trespassing era naligenze wantu wano wenzize muganda wange yakola ki weyaje kitu kya byonna mumumanyi temumweganye nengo muzindaze buli kimukoze eki ne mukusookera ddala kye neerabidde basose kwagala kubuuza kugamba who's Fiona Smith this one we don't know Fiona bwasoose okukola ki omukazi nga bwayogera kati mama okubaka okyayogera ate ndowooza bamanyi simanyi luki like luwala busina wadde kyempuliramu kati mama gwe nkwatiddeko ne mugamba nti mama agambye bwati ne bwati koye ntenaga you also speak Arabic you know Arabic ne mugamba nti naye simanyi nnyo naye ntegeeramu ekikola kye kisaanidde okitegeera kati byebyo naye mbadde nsaba omanyi njagala tugende kitundu ku kitundu kati ono omwana yampadde mabega n'amaloboozi era nansaba nangamba Rosette naye ekisinga okwewunyisa ayagala kuvaayo ne yeebuuza engeri gy'avaayo kubanga nekino ekyamukwano gwe kyayongedde okumutiisa era nsaba wenna ng'oli munnayuganda ng'olinayo akalimo oba kuba kati waavaayo abatagenda kuba naki nabyogera so bana abaana bagala ne bayiiya nga tebakola ki kati nze eva ngamba abantu ogeza n'otoloka kubanga I know the consequences omwana waatoloka n'aviwa bakama be talina passport talina visa nawe kibanga kusevinga bulamu nga kutaasa bulamu 100% omwana musupportinga nombanga nyine wensobola omuyambirako nsobola omuyambako nabanga ava mu mbeera eyo n'abeera nga akola ki ng'awonywawo obulamu so n'olw'ensonga eyo tujja kulaba tuyinza ye muyamba tutya naye nga tunakutandika ku ye tusooke tumanye ono ye ekituufu kyeki so gegana amaloboozi gaani mbajagala buli kimu mukirabe n'amaloboozi ga mama gakwasa ennaku sijja balimba naye nago munzikirize nga playing so that
mumanye ekintu kiri kitya kubanga muli mama yadamu n'ayogera wadde mawulire ga nnaku wadde amaloboozi ga nnaku naye nange naplayinzeko esooka katono saagimazeyo ne muzikiriza emplayinge amaloboozi gano then tulabe naye nga nze solution gye mmanyi eddako nina okugenda mu baamateeka kubanga bano beegaanye nina okugenda mu baamateeka nja kukolako byonna basobodde okukwatako mbibalage tugende nga tulaba updates zonna tina kingenda bakweka muyona mubirabe batuwulire ekituufu omwana babanga bamuziika batuwulire bamuziika wa bamusula mu kasasiro bamuziika waki tufuneko remains z'omwana maama abeeko engeri gyakola ki oba nkyogere ntya mama wabeeko emikolo egiyinza okukolebwako oba oliawo mama kati mama n'omuze gwe yazzemu ogw'okwetta kiva ku mwana omwana wulatereera embeera eyo eriwo mama nafuna okutya nakiyita so mama kubeera mirembe nga n'omwana tanakuwumula mirembe so waliwo kisobola okukolebwawo oba oliawo omwana nga wadde yafa n'aba n'emirembe nafuna emirembe n'awummula okitegeera so geegana amaloboozi gafiyo waffe ekyo nakikusuubiza ddi munaye ndabye nyini endagiro gye nakuwadde naye bambi nkusabye tebeetaaga kumanya nti nze nakuwadde enamba tebeetaaga kumanya nti nze nakuwadde endagiriro eyo tebeetaaga nti okumanya nti nze nakuwadde vira namba kwegayidde wansuubiza saba ekisuubizo kyange kiwansuubiza kitwateezezaako kitukkirizaokukola batya kwegayidde tubaako kintu kyonyega kubanga nze mbafudde ate naawe sindaba kiwo kyetaaga yeno kwegayidde tubaako kintu nakimu kyokola manyi gwe manyi koza obukujjukujju ndaba wano mbeera nkukolanya nga nkola okoza obukujjukujju n'oteekayo bukamera obutono n'omala n'obikwata n'obitwalayo omutimbagano olina biteeka ku YouTube babirabe naye banaabiraba kaba kawedde ndobe babirala nnyo kwegayidde madamu Roseti kwegayidde ndi ku mavivi gange ku ttaka kwegayidde bakusaba okagende ku mavivi gange nkusaba nga neewombeese kwegayidde tutega kamera ekomye bweru nga wendabya vidiyo eno gyewataddeyo nga kamera ekomye bweru mbadde nsaba oba okikola kamera ekomye bweru ereme kuyingira kunda abantu batobola abazibu kuyo abantu bano bazibu era nabimanyako omumenya kitegeeza kabukaweddemu kaba kaweddemu kwegayidde tuteekayo kamera bana abantu boolaba babi tubakoleramu naye bantu babiyo kweka kutanda muzaite oba otegatega obukamera lwedyamu obukamera butina nnyo obukwata n'obutega n'otega mu nsonda n'ensonda madamu Roseti byokola ebyo bikola e Uganda kubanga ne mubikola ewaffe teriyinza kugambako naye eno kwegayiridde eno tobikolerayo totega kamera tebeetaaga kumanya nti nze nakodevira namba tebeetaaga kumanya nti nze nakodevirayo tebeetaaga kubako kyebamanya gyendi kubanga kitegeeza mukikola owompaddeyo oba ompaddeyo nange obulamu banyaze bufiiko kuba nange mwendi siri bulungi nange ndi wano nkunyonya nkoza obukujjukujjumba eyo naye siraba maze emyezi 5 tebansasula naku gangi emyezi 5 tenyina famire ina abantu abakubirira kwegayidde madamu Roseti nkimanyi osobola okukuma nkimanyi osobola okukola kyenkugambye ndaba oyambye abalala bonna buli kimu okikoze nalaba ne sitoyi oli omwana eri eyo eri omuwala eyo yali owomusudani bingi mbirabye obikoze oyambye abantu bangi naye nkwegayiridde eno yo toteekayo bukamera bana bantu babi nnyo nyinza okuba mbakusinga mukwano Rose ekituufu natidde kyetala kati ndi mukutya kw'amaanyi kubanga madamu Roseti wekatana n'oteeka bukamera obwo n'okuteekayo wala naawe munnawe bamanya nti babateza obukamera ogenda kubulawo tetugenda kumanya gye walaze teri agenda kumanya mayitirego newabeera muntu wo teri agenda kumanya abantu bano bazibu nnyo ogenda kuteeka buli omu gyatagenda kumanyira nti no bakutadde eno madamu Roseti okoze bingi oyambye bangi bingi byokoledde Uganda newe ojja eno era bingi byokola era tusiima kati nina ekikyakwetaaga ng'oli mulamu
oba twetaaga kubanga obulaba teri agenda kumanya mayitire go teri. Ekituufu kiri nti kiwayogedde kituufu kiri nti eno oba olwadde kirwadde ki oba kirwadde ki okiba kirwadde ki Panado eno tebiriiko ebyo mayi banakutwala nga muntu ali Uganda ne bamutwala mu ddwaliro banagenda mu ddwaliro ne bamuwa obujjanjabi. Eno tebiriyo. Abantu beno babina babwana bumwe ne babaana bato abaana babiri n'omutwalo munaaza nakutulugunyizaayo nga ngatulugunya kaana kato ng'ate oli mukulu nnyo kuye n'omuwa ekyokulya n'abikuyiira oba n'abiiwawo wansi kubanga oluusi oganya omulisa omulisizza kulya nange mbikooye kulira nange mbikooye naye webale kutuwa buvumu nange kulya nafunye obuvumu kulya nange kuba nabikoowakoowa dda nange ate njagala kutoloka sifuddeyo bagenda kuddukira wa oba atuukira wa sifuddeyo nakusooka kudumu abantu beno tubonaabona abantu beno babi abantu beno tebalumirirwa abantu beno tebasaasirwa abantu beno batulaba bulala nengenda kudduka sifuddeyo bantuukiddewa kuba kati tufa damuzeete obudde buno pulya nafunye n'obukumu obumusabe enamba olina obumu pulya njagala nkwate enamba ye enankwate enamba yabwe ngiwereze maama kubanga simanyi nange oyinza okukyalo ne banzijako essimu nembera nga syawiza abantu bange ne babeera nga mutufu obulumi bali mu bwamaanyi nga tebalina bye banfunira naye obawe enamba damuzeete wabadde mutufu oba abantu benamba kiyambako kyengenda okukolera ddala naye mpulira nabikooye nonya wenzibikira abantu beno babi naye munaye webali kutugumyanga webali kutuyambanga eyambye bangi ne baogumiza bangi mu nsi eno ebigambo byo birimu amakulu birimu omulamwa bigumya naye nkwegayiridde n'obulumbeefu bwekitali mulambi tateka bukamera tukyakwetaaga. Banaye katusooke tuwe akaseera kano nendoza bamaze okwaziina katugende kugundiza maama munaasonyiwanga we bagambye njagala mumanyi oba mufumiitirizeemu maama wa atudde lwaki mplayinga voice notes eno nti mutwale obuvunaanyizibwa okusobola okubanga muwa abantu bammwe amanamba g'abakama bammwe nga wenna bagambye sagala biddiŋŋana kati njagala owulire nga yeggwe weegendera teweefiiriddeeyo tuyagadde kumanya njagala owulire nga maama wo kaseera kano yayita mwene embeera muno olulumi bw'alina so nandibadde mbireka kuba nagambye nti gundiza malaba zino zikola kina nga dde n'okuziwuliriza nga kanze tuziwulirize ffenna so olabe w'oyimiridde igwe ali gy'oli yonna mu kiyumbu bawa naye nga bakadde bo tebama gy'oli omanyi nti waliwo n'abaana abeekweka ne bava ewaka nga beekwese n'agenda neekwekera ddala afune akasente ke akalye bwomu katagala musumbuwa bagamba gundi yabula kumbe y'oli akyekoledde ogenda kifunamu okinga ogenda kuzaawa nga ye agenda kumanya gy'ozaayidde. Njagala oŋŋambe Rosette ku lw'omwana oyo okulaba nti nno nawe ensonga eno gigusa otambula wano nawale n'obula obudde obuli awo bukola nga tolina products zo ku lw'omwana oyo njagala otwaliriyo bazadde bange liquid soap ekidomola oba liquid soap akadomola oba jiiki obudomola 5 oba jiiki akacupa kamu nsaabusabi baana ba maama oba kinta kisagenda ku mavivi nsobola okugenda ku mavivi kubanga nesitole yona omwana enkuttako na buli kimu kinkuttako tulina okumanya ekituufu kyeki omwana bamuziika wakyetaaga kumuziikuulayo oba kumuzzayo waka kyonna ekinaba kisobose kubanga sirabawo possibility ya mwana kubeera nga mulamu munaasonyiwa okukozesa ebigambo ebyo maama ebiroto byaloota kati saawa eno omwana waali muzimu ndoza gwanyiize gwavudde mu bulungi mu byemirembe kubanga gwamuweerezanga emikono agusituleyo aguggyeyo naye haha n'aloota n'amugamba n'omwana waffe ayeetaaga obuyambi kati wano webiconfusingira nti kati gwe taata ali mu nsi y'omwoyo n'omwana we ali mu nsi ya mwoyo lwaki tuyamba mwana we ali mu nsi y'omwoyo muwulirize ebintu bino. Wasuza otya munange muli muti eyo kakati ensonga zange zenakukwasa munange otuusewa munange nga tonanziramu. Munansonyiwa
kanziruseemuko kuba mpanvumuko n'akadde tuddeyo waka tulye no alaini wala kati okudda kubanga obudde buwungererere twazze eddako nenga bino okwasaganya abantu bano tubafune obudde buwungerere nenga ate mbadde nyina okujja twabalinze ne tubalinda tubeerawo bwe twali atugulira tugamba tujja kubeerawo mpaka obaddewo omuntu abadde ajja okuyitawo okutwala ebintu wabweru kwe kukola ki kwe kutugulira kiso tuluddewo ate nga twakedde bukeezi n'essaawa wenjugira ziri saa 12 buwungeredde ddala kanyanguyeyanguyeho gadduke amaloboozi kuba tuza obutavaawo gitulaga wala tulina okuvuga essaawa almost 3 ekigenda mu maaso nga buligandi bubi nange tonaba kumbulira omwana tonaba kumusisinkana tonagenda yoko olumi nga kuzita nga nsosa okukaaba amazita nga ngoye omutima nga gutendewalirwa nga mpulira ntendewalirwa mwana wange ebyange byaganye ebyange bibyalimye nga tonyiga tonaba kugenda yoko kiki ekigenda mu maaso tageyenze kandabye adamu lozeti nze siyambibwe mama tasigenda kuyambibwa nze siyambibwe mukwano nze nga ndabye nga tonziramu tonaba kugenda kowamu oyo banani tonagenda yoko wamuwala oyo obulumi nga bugenda kunzita nze bugenda kunzita ebirooto bigenda kunzita ebirooto byeyongera buli budde birwawona abaana bamwana bagona mwana womugulugulu n'omuntu yatandise okugugumuka ennaku ezo naloose nga omwana wange atafubutula mwana we ngaamufubutula kumutta akutta akaso ng'alimu kumugoba enenziruka tenyamba omwana nezooka nemukwata bonna mukudde ate neyekyukira nze ate afumite mu nze ndowooza oba nga alaba zikoze kimala banayi kati nze ntandikire wa munaku wa Katonda sagala kwemulugunyiza mukama naye nga ntendewalidde ntandise okwemulugunyiza Katonda abi mukadde ono yakaaba weekweka nekanzirusedduseko kubanga biwanvu baana ba mama ninjagala mufune ekifaananyi nga yegwe akaabya mama waganira ddala eddusedduseko genda kufanga sinatuusa abaana ba mwana wange bwe mbatunula kuba nzita abaana ba mwana wange abazzukulu bange banzita abazzukulu bange nozeti ndaza mama wange ndaza mukwano Bikira Maria akubeereko zinange ndazaga bona nga talina gy'omuwulira nga talina ky'oŋŋamba wadde nnyondo ngabirira abafa ngabirira abantu bange abafa sina wizo gye mamange sina wizo gye mama wange ngabira mu gyebiba kyanyabo sina wizo gye mange nze sina wizo gye mama wa Katonda sigala bwomukunzi wizo talina yambata omwana wange nyamba nyondo nyamba bambi nyamba bwana wange sina wizo gya mukama njogedde ne Katonda emirundi mirungi tanyanukula njogedde ne mukama alinga atala bannako gye ndimanze sina wakukabirira nze sina wakukabirira nze mama mbonebonedde ku nsinza okuva lwe nazaatuwa mpaka nakatimba n'abaana bo banyiibanya mwana wange simuwulizaako ine mukwano gwe yagowa okunziramu kubanga meseji zonna muweereza z'amaziga nze ndabye maama ebirooto bigenda kuntuga atalina wakuddukira nyamba jangu nyambe ontwaliko ne bano abaana b'omwana wange
Baba funine babira ngenda kuba mu bulamu bwensinga ategedde abaana b'omwana wange bali mu ngalo nnungi bali mikono mirungi ekifo bakinzitowa omugongo gunsiiwa omutwe gumbalagala buli budde nze yamba omutwe gusoose okunnuma omutwe gusoose okunduma nze omugongo ne gunsiiwa ne gumbalagala nengenda kugisengene netakula ne kujja omusaayi ntunuulira abaana b'omwana wange omukulu najja nakubuuza jjajja kabira ki abaana b'omwana wange abatalina kye bamanyi abaana b'omwana wange abatalina kye bategeera enda kuleka abaana b'omwana wange abaana b'omwana wange mukama lwaki teyatwala mu nze lwaki teyatwala mu nze akuze nali ku mwana wange nabeera n'abaana be gana maloboozi nga playinga nga skippinga nga playinga nga skippinga kuba amawanvu ate ampeereza bingi byona sigenda biplayinga baana ba maama nenjagala weeteeke mu ngatto nga mu butuufu maama we yali mwene embeera owulira otya onza nyamba mukwano nyamba mama lwako kyongamba onsiriikiridde naawe maama nabudde ekyokumuddamu naawe wasirika ate interview ate yagiraba simanyi naawe tonyiga wala nnyo ng'oluddewo okutuukayo baako kyonyiga baako kyongamba mmanye beerako kyongamba beera kyokuba kyongamba nnyondo baako kyongamba maama mukama akutambulireko maama mali yakukuume mwana gwe nonoonyereze ku nsonga z'omwana wange mbuulirako batyo gendayo manye nawe tonsiriikirira ng'oli nagenda nyo sirina wakwekwata sirina wenneekwata nze sirina wenneekwata nensirira amaziga nensugira amaziga madamu Rosette mwana wange simanyi kyakukugamba mwana wange ekifo kinuma obulaku kasakala bona ulisikia njogera obulaku kasakala obulaku musakala buli budde obulaku sakala buli budde sikyasobola kati kwogera bulungi maama oba onoobiwulira simanyi oba onoobiwulira naye simanyi mwana wange naye genda olaba omwana wange kyeyaba nekaka nenjogera nekaka naye eddoboozi lyafudde maama oba kifuba simanyi oba kukaba bana ezimu nsikipinga kati ndi kuzina ezisembayo wakireka tukole playing eno eggweyo kuba yampereza ziranga 8 katugire nesembayo n'eddoboozi lyafudde nsibankaba nenzulanga nkaba simanyi baana ba mwana wange ngeri gye bagenda kubeerawo simanyi engeri gye bagenda kubeerawo noonya wengumira wambula onya nengwengumira mwana wange nonya wengumira wambuzi eddoboozi lyalwadde maama eddoboozi lyalwadde naye nsaba owulirize bulungi oba onawulira bulungi simanyi genda onoonya omwana oyo tonziramu simanyi lwaki nziramu yogerako nange nziremu kumanyi yogerako nange Rosette yogerako nange maama munange tonsuulirira maama ndi munakunyasembayo ndi munakwasembayo ate nina omwana wange nga siri bubi omwana wange yangumya akwentunulira abaana b'omwana wange nga nziramu amaanyi ndaba abaana b'omwana wange ne bangumya nemanya nti nenyabwe gyali alimu kukola abaana be bajja kubeera bulungi abaana b'omwana wange simanyi bwe banaabeera abaana b'omwana wange Rosette abaana b'omwana wange nabo bagenda kubeera batya kakati oli wala naawe bona ab'omaliriza tosobola kujja nonzijako abaana bano
tosobola maama, tosobola koti ongamba abaana b'omwana wange ngenda kubalekawa. Siwulira buwangazi mu nze, siwulira buwangazi wadde mu nze, sibuwulira buwangazi maama, siwulira buwangazi, sibuwulira. Baana ba maama mbadde nyina okusooka okwekakkanya kyenyiza obbagamba zino stories nga toli mugumu nga tosobodde kwegumya mutima munda mu ggwe oyinza obutazisobola kubanga ekisooka abasinga kuffe tuli bazadde abali bazadde babeera baana nti obulumi bw'omuzadde waliwo obulumi bw'omuzadde waliwo n'obulumi bw'omwana nti omuzadde alumwa ku lw'omwana we n'alumwa n'asaanawo nga n'omwana bw'asobola okulumwa ku lwa maama we oba muzadde we oba bazadde be nga tatumutwaliddemu nga ne wayinza okulumwa tuleme kusoosowaza nnyo maama mu kintu kino ne bataata nabo babeerawo nabo balumwa nabo balumwa lwakuba nti ngenze nnyo okuba maama olwokuba nti maama wa Fiona saa zino yaliwo n'abazadde abaami nabo balumwa kuba nze mistakenly waliwo omuntu eyambikako imagine ate yakikola akigenderedde amawulire ne gatuuka ewaka nze maama wange yaŋŋamba ebbanga lyonna lyamaze ne kitange terabangako kitange nga kulukusa ezziga naye tata yakkirira emmanga maama naye agenda alaajana yamusanga n'amulaba nga amaziga gakulukuta ate nga kitafeere musajja mugumu nnyo ng'ate si muntu ali awo nti mwangu wabula yali musajja mulungi kyenyiza obbagamba ku mutima ne ku ngulu yali musajja w'amaanyi nnyo n'abasajja balumwa
eri abaana baabwe nga naffe abaana wetulumwa eri bazadde baffe. Kakati baana ba maama mbadde nyina okusooka okwegumya ku mbeera eyo yonna. Amaloozi gamenya yampadde voice notes 8 era nsoose nemplayingako ebaddeemu oba n'ey'okusatu then nemplayinga esemberayo ddala zonna sizizanye naye zonna ziba zakkaaba. Ate maama agamba bambi Fiona Aminiani Rose tamuddamu. Rose agenda kumuddamu ki? Amuwuliriza noza n'amuleka oluusi n'obutawuliriza kubanga naye kimumenya mutima. Jjukira nti omwana we kyabaddemu naye kati saa zino kyalimu. Bano abantu abamu si bantu, abamu si bantu. Kakati kyengedde obbagamba si kyamaanyi nnyo baana ba maama oba kiza okuba kale nga kyamaanyi naye ne mulaba nga tagatta ebigambo just amaanyi gampedde, amaanyi ganzigwamu era nga bwe nabagamba nti stories zino eno zaali zimmenya okukola kubanga oluusi teweebaka nakwebaka oyagala kulogonta na bintu by'obaddemu kuba kati saa zino era naloose nga tuli eyo mu ddungu nga tuli mu kunoonya mwana w'abandi n'endota nga tuli eyo tutambula bwe tubula bwe tudde eno kwegamba omala olunaku lulamba lwonna ng'olimu ebyo ozukka n'okoowa okola ki okooye kyenyinza obbagamba. Naye era mbadde nabagambako eri paati eyagwa naye nga bannange era nga we nabagamba njagala nziremu okubanga stories zineno nzeewala ndabe nga nsobola okuwangaalako oba kubanga omutima gusobola okulwala sijja balimba ndi muntu ate omuntu aluma ebitali alumwa ebitali byakweyisaako ng'oli wanagamba nti ebambi sorry wallahi ya Mungu okiwulira munda mugwe kati nze akyogera nawe ng'olina feelings ezo ng'oli emotional osobola okutegeera kyenjogerako nti abamu ku mwenna mwe mulaba stories zineno ne mukaaba kati mubanga musobola okukaaba ne mulumwa kati musaasire nze abeera akirimu nga tekitambulira nakunze kati omukyala saa zino naye andaga oba agamba maama agamba nti ensonga yazinkwasa nzimalirize oba omwana we mulamu oba omwana we mufu amanye ekituufu then tulabe ekiddizibwako tulabe ekyokukola oba mukitegeera abaana ba maama naye mu byonna sijja balimba mu ngeri emu oba endala ngenda kwetaaga mu kusapooti yammwe ntya siri mukazi musabiriza nti ngenda bagamba bannakakana akabbo tusonde ssente tukole kino kubanga kati alaini guno naakajjayo mundi gwakumeka nvuddeyo eri wansi ze mu tawuni yaabwe nvuddeyo eri wansi ewabeera eri mu kyalo eri ewaabwe kati kano kaba katawuni mbere nga ndisikasingako namwe tumaye tugende saawa enjugirira ziri saawa emu naye tulina okuvugira essaawa ennungi nga 3 kitegeeza saawa emu 2 3 4 saawa emu 2 3 saawa nga 4 tujja kuba tukola ki tutuuka ewaka n'amafuta gati ga buseere amafuta mangi emotoka genywa juka twasooka ne tujja ogwasooka kati guno gwakumeka guno mundi gwakubiri kati neetaaga mu sapooti yammwe buli amanyi nti gy'oli eyo oli maama gendo story ekukutteko oli maama oli taata oli mwana sikusaba kwata mu nsawo kumpa buwi sente zo wabula mbasaba nga bwe kisoboka kyonna nange mbeereko n'engeri gye supportingibwa mu ngeri emu oba endala eri mmwe nga bwe mutammanyi nga nange bwe sibamanyi nga omugenzi bw'atammanyi omugenzi nga Rose bw'atammanyi nga nange bwe simumanyi nga maama bw'atammanyi nga bwe simumanyi naye n'okwatibwako tulina ebintu bye tutunda bingi ekintu kino kankiddemu nakolanga stories zineno nga ntya okuyisaamu obulango mu kutya okuyisaamu obulango abantu tebamanya biki byenkola oba biki bye tutunda nga otya okuyisaamu obulango ng'owulira kintu kikutteko owulira ennaku yo n'ogamba afa yafa olwodde omwana wabandi ali mu buzibu kati lwaki nanga biki kumbe nange mba neetaaga akasente agenda okunyambako kati gamba nga mu byokutambula nga bwe ntambudde omundi ogwasooka n'ogwokubiri kujja kuddayo ewantu walanga bw'okiwulira ogwasooka nasiba olunaku lulamba sina kye nakola olwo ne lufa mafuta budde twala tugende n'olunaku lwali twakedde bukeezi buno buzibye tugenda kuddayo lunaku lulamba mafuta olunaku lufere tukoze mafuta tesiri bwomu ti negwentambula naye gwenkola naye era naye abayitaga akasente kati mba ngenda musasula ntya oba ngenda musasuza ntya abeera ku kamera nyambako gwentambula naye so kati songa eyo mbagamba ti baana ba maama tulina products nyingi ate ekirungi kya byonna zikola era nze tanyo bagamba nti nze ndikyakulabirako omugende babigane mulabo videos bwange obwasooka ngeri gye nali nfaananamu mu butuufu nali ndabika bubi Rosette nga nyana abantu bano abawemula abagamba mwako ako sikalya
munasonyiwa ekigambo ekyo mbwako era waliwo neyakyogera naga bujogewo Kanyondo nze sikola bwenti okitegeera n'essaawa zino wallahi ya Mungu ne bwandaba ko bulabi bwati kale ebintu bikola ki bikyuka oli nagamba Kanyondo wakalabye ako no kati erinnya Nyondo ebiseera ebisinga bamanyi abeera musajja oba mukazi muwaguufu munene w'amaanyi bagenda ogwa Kanyondo katunga bagamba keekano kale baneezaako kale n'okafumbira embwa ekalyamu nyaanya gamba ng'olaba nti bakumalamu amaanyi bakujerega ate nga teri muntu ayagala kubanga bamujerega ali mutagala kubanga awaanibwa kati munnange lwali lumu nga ngamba sister kubanga sister yange yasoma ebintu byekola ku skini biki byansoso ne mugamba baba lwaki tonjiyirizaayo ekintu ekigenda okunyambako kuba skini yange erabika bubi nangamba gikuba ekifaananyi gimpeereze naye kuba ekifaananyi nemuweereza sister Annie bwe namuweereza ekifaananyi nangamba kale kati mbiwaani of course waliwo abasuubuzi ne tufuna omuntu n'abimuwa n'abindeetera kino mbabuli yali wiiki emu nentandikira ddala okulaba enjawulo kubanga by then nali ndiko mu nyumba y'abaana abantu baffe nabeerayo emyezi gyange gyali enaawo ku 5 nga nange bampisa bubi navaayo bwenti ne bangattako ebisango bino ebisango biri ebigesango bino ebisango biri ne Mukama yali amanyi ekituufu era ng'alina okwononola mu ngeri emu oba endala mu kuvaayo nga ndabika bubi nga zanako nga ninga ng'akabwa nze na skini ng'eringa nga ey'ekikere nga bumanyi ekikere bwe kifaanana okuva ku face paka wansi mu ntuufu nga ne mu bantu ntya okubeera mu bantu neryoka neekwekanga baba ne mugamba nangamba tekirina buzibu nakola ki kati ngenda okutandikawo ogundi nga ngenda mponaawona nga ngenda nzira mu mbeera kubanga mu kusooka singa mwandabako mu kusooka abahandika okunvuma buno n'okafumbira egundi ngenze envaayo kati ekirundi kya products zino eno nti osooka n'ogula full product ng'erina buli kimu kyonna kati bw'ogula full product eyo ng'erina buli kimu kyonna nti omulundi oguddako bano kyetaaga byonna osalako ebimu nota ntiri wootuuka nga just okosa oil kati ngano nga we mundaba ngosaka oil koka ku skini yange lwakuba nti just ebiseera ebisinga mbeera disappointed olwa cameras ezinkwata ne zibeera nga tezindabisa bulungi okusinga ate omuntu wansinkana physically nakuba enduulu agamba banange Rosette ng'onyirira byaddala skini yange ebeera eshininga ebeera etangaala ebeera eglowinga mulimu akaseera wenyibira n'omusana nebanga eremu olulabirwamu bweti mbabuli amazima era abaana abandaba bakyogera bakiŋŋamba ate nga tebankina nga nange embeera nkiraba naye nti kamera sijja balimba mulimu abantu abamuga kamera zibasimba bunga tezibasimba teyasima weva nkolyamu mirimu gyange tekirina buzibu ekijja kuŋŋaana kujja kuweereza abantu muno olw'okuba kamera teyakola ki kubanga abandabako physically wallahi bakuba endule bagala Rosette mulabika ng'omuntu omukulu ku kamera olikana kato Rosette bwoti n'okuzaala nkuzaala okitegeera si lwakuba nti ndi muto nnyo naye products zenkozesa zinziza buto wabula tezinziza bukulu oba muntegeera kati n'olw'ensonga eyo sister agenda n'akolako bulungi nnyo nengenda nga healinga akagamba ebeera gundi emu yokka like 1 week ohandi kukulabawo enjawulo gy'olaga oba olabayo kiba kirungi omutumo nolina olugendo lw'otambula nenga gy'olaga okola kyolengerayo kati bamadubayi twatubeeranga nabo bamamishimi bafarida ba Irene bonna baali awo mutuufu ne balaba nga ntandise glowing skin egenda evaayo ne babuuza Rosette okozesa ki ne bagamba sister wange yakola ki yampeereza ebintu bamadubayi yasooka nagamba Rosette nange bampeereze mamishimi nagamba bampeereze Irene bampeereze Farida bampeereze ono bampeereze ngenda okulaba nga abaana bageze bawera kati ngeyalabye mamishimi namubuuza ati kalina kuzina okozesa ki nti munnange muganda wa Rosette yatuweereza ebintu nti nange njagala ngenda okulaba katale kagenda kakola ki nenga kati ntandise nti ate nga nalisa nakalimo kyobula nga mpita nnyo abaana ne mbagamba nti mubeere creative mubeere bayiiya ze nyina products zesobola okubawa ate nga zikola kubanga abamu we balimbawa era bakomawo ne banona ate oba kino njagala kimaking clear ti n'oba tolinamu kasente kamala jangu ngambe Rosette kankole ngenda kuwa sente wallahi yamu gusijjagana kino okuba oli amazima kuba njagala nnyo okulaba omwana nga yeefaako ddala abaana abawala si beebokka of course n'omulenzi sobola okungamba Rosette kati nkolaako bwe nkukola okulabika bulungi kuba kiba kirungi okutunda ekintu kyokola kikyolabika oba kyofaanana tekijja kunyuma genda gw'abantu kino kikola bwe kine bwe kiti oba gamba muntu nti ntunda emmere ennungi yiino nenga nawe oyayuuya ng'ofenjera nga kabuto kaguddeyo nga kambwa okitegeera nsooka nenkukolako ate nga sikuggyeko ssente bw'obanga oli serious ogenda kukola nange then nenkuwa products tandikira mu bed space natandikira mu bed space
era ne ngamba baba mperezayo baba ebintu waliwo na babyagala just mbero mpiteitemu ne ku bantu ne mpiteitemu ne ku bantu banange mulaba mutufu nga nange skin ngeze kola shindabika bulungi banange mulaba nkozesa bineno mulaba we nasooka olunganyiro obufaananyi bwange nga ngenda mbubalaga ne bagenda nga bagula katane kagenda ngakola kyenkagejja ne maana nefuna ekifo ekigazi ekinene ne mbiteekamu ne byongera okugenda mu maaso kati yensonga lwaki tisaawa zino twatuuse ku level eyokuba nga tuzimba ekifo ekinene ate tuyigirize n'abalala kubanga waliwo abaana oli najja nagala ne Rosette oli wanjawulo muuko sebo baabalala tebaagala kutuyigiriza baagala kubanga babaloza tugenda batwalako akatale nze nzikiriza nti nno abakola ebizigo bangi ate nga sinze yabasomesa era balina bakilantisi baabwe ab'enjawulo kati leka ffena mu katale tukabeeremu abeera bayagadde we tukabeeramu leka omukisa gutukulembere buli omu aliye ku mukisa gwe leka olulimi lwaffe customer care yaffe eri bakilantisi baffe etukulembere kubanga tuba banjawulo neeyisa yanjawulo okitegeera mulimu omuntu atunda ekintu nga kirungi naye n'atunda ng'ayomba ng'avuma nga teyeeguya ne bakireka nembeeramu omuntu ng'atunda ekitu nga kirungi naye nga si kirungi nga kibi naye ng'enjogerayo omuntu esendasenda omuntu okukigula naddamu n'agula so beera byanjawulo leka keya yaffe gye tuwa bakilantisi baffe etweyimirire leka amagezi gaffe entegera yaffe engeri gitulaninga mu bizinesi zaffe etweyimirire leka okukola kw'ebintu byaffe kanjiyite kwalite y'ekintu yo eramule oli agambe nti Rosette akirina nene Irene akirina ngenda kosa ekya Irene kubanga kisinga ekya Rosette nakitestingako tekyankolya byenjagala kangende wa Irene so muleke kotogera bannamwe nti nno emirimu gye mukwate mwagala bagikole kubanga buli muntu kana yamudesigninga ng'alina omukisa ogugwe so sagala kotogera baana kati ne tuwongeramuko ne ngamba nti bannange nga tujjeeko ekyo njagala ate tweyongeremu kubanga tuyiga ebitu bino wammanga tusomese liquid soap okole liquid soap omulungi fe liquid soap owaffe buli amukozesa akagamba asiwe wa bulijjo kubanga tetumuddalyuitinga abeera concrete nga bw'abeera tumukoze abeera abeera concentrated bulungi nnyo kati netukola shampoo naye abeera concentrated bulungi nnyo nga mukwafu nga bw'alina okubeera nga tetumuduplicatinze oba nga tumudalyutinze n'abeera nga ali ku quality eyo nawe gy'osobola okwesimisa then netukola ne hair conditioner era naye nga quality eri waggulu netukola jiki quality buli amukozesa akakuba bukubi nduulu netukola basopu okitegeera netukola shower gel akawoowo kamataringa oli n'akwatako n'akolako bwati akawoowo kenyini akali mu shower gel ne kamusikiriza obukwafu bwe engeri gyananuukamu obukwafu bwe nga tetumudalyutinze oli n'agamba waawo era mbasaba baana ba maama eriyo abatawangalira Uganda atali Uganda naye nga temulina family za Uganda njagala ongambe Rosette ku lw'omwana oyo okulaba nti nno nawe ensonga eno gigusa otambula wano nawali n'obula obudde obuli awo bukola nga tolina products zo ku lw'omwana oyo njagala otwaliriyo bazadde bange liquid soap ekidomola oba liquid soap akadomola oba jiiki obudomola 5 oba jiiki akacupa kamu nsaabusabi baana ba maama oba kirinda kusagenda ku mavivi nsobola okugenda ku mavivi kubanga nesitole yo n'omwana enkuttako na buli kimu kinkuttako tulina okumanya ekituufu kyeki omwana bamuziika wakibetaka kumuziikuulayo oba kumuzzayo waka kyonna ekinaba kisobose kubanga sirabawo possibility ya mwana kubeera nga mulamu munasonyiwa okukozesa ebigambo ebyo maama ebiroto byaloota kati saawa eno omwana waali omuzimu ndoza gwanyiize gwavudde mu bulungi mu byemirembe kubanga gwamuweerezanga emikono agusituleyo aguggyeyo naye haha n'aloota n'amugamba n'omwana waffe ayeetaaga obuyambi kati wano webiconfusingira nti kati gwe taata ali mu nsi y'omwoyo n'omwana we ali mu nsi ya mwoyo lwaki tuyamba mwana we ali mu nsi y'omwoyo kati ono atali mu nsi y'omwoyo tamanyi na mwana waali agenda muyamba atya awo sometimes ebintu binconfusinga kubanga hata yajja aloosa maama era najja n'amugamba nti omwana we yeetaaga buyambi waali kati omwana wabanga yafa yeetaaga buyambi eri maama kati gwe taata gwe olina okukola ki n'okujja n'okuloosa maama n'omugamba omwana wo baamuziika wano kino nakiri oba okitegeera naye buli kimu omulamu yakifiiramu buli kimu omulamu gwe olina okuliringa n'emizimu olina okuliringa n'abantu abalamu kugamba yeyensi so mbasa abaana ba maama bangenda ku mabingende mwabali Saudi Arabia baana mwe mumpagidira mbebaza nnyo kuba mbaweereza ebizigo mbaweereza buli kimu abamu omwana n'agamba ati saa zino nyina voice note omwana yaŋŋambye maama we wallahi yamuntu ya Allah omukyala yagambye bannange kankubulira ebizigo byankoledde mwana wange neyaza gobale kunzigula naye kati ngenda kubijja wanga biweddemu ng'omukyala maama yeraliikidde n'okweraliikirira
namuga kati ngenda kubijjawa omwana yasoka kunkaza Rosette ebizigo bikola Rosette ebikozigo bikola kubanga munnange mama wange onunguza ebizigo bingi nyo nga biri fake nemuga sweetheart mpako half of the money mama tumuwe mu wiki emu mama yakubulye binakola tebikole ompe sente zange era omuwala kye yakola watawo wiki emu ne wiki eyokubiri mama namuga nti munnange ntandise okulaba wenjawulo saa zino tuli mu mwezi mama akuba nduulu tebina nakugwa tina nawe byabadde naye akubira muwala we nduulu amubuuza mwana wange obina biweddewo ngenda kukola ntya okitegera mukati mama naye abeera laba baba bakuze naye nga nabo bagala okuba nga balabika bulungi okukaddiwa si kwe kulabika obubi era nze ntya bagamba bamama baffe bali Australia bali Germany bali India bali luddawa oli nga ye yeevaako ng'agamba nti mwana wange ze nakulakula ddala bakisikiini nkuza bujja tokkiriza kukaddiwa mbadde nkyabasaba nti products gye ziri bulungi nnyo detergents gye ziri bulungi nnyo byonna shampoo shower gel bar soap byonna nsaba ogambe nti abampeeyo ebox ya bar soap Rosette nze nkibagamba ng'entakera nti sigenda kusaba muntu wadde n'ogu ndi ebiseera ebisinga ebyo bintu bibeeramu enkaayana buli woveri ono tumusondere ssente muteekeo enamba y'essimu kati olya nga atandika okugamba basente zange sibikolangako naye nze mbirabyeko ababikola gwe nokola waliwo enkaayana kati no sente zange kati nze njagala ekyange kyembeera nkozesa kubanga ebintu byange mbikola mu bungi era sigenda kugwa tewali kigenda kunvako kinsuule ate ne mukama awa omukisa okusinzira ku mutima kati nze bwe nkusaba ne ŋŋamba nti bannaye mugule ku bintu binene ndabe wentandikira ono omuntu ndabe wenyimirira kubanga mba nkiyimiriddemu ate nga sala kusabiriza abantu kati nsaba mumpulirize oli ajja ŋŋambe Rosette nze nze ku Fiona munnange kano nkaguze Rosette nze ku Fiona nsaba ompeereze bedroom products ndi eno Rosette nze ku Fiona naye nsaba ompeerezeeyo skin products nsaba osindikireyo hair products nsaba osindikireyo ebyomubiri kuluzinga oba kuluzinga weight like upper body oba down body oba njagala kugaininga upper body oba down body oba njagala kugejisako kino ekitundu njagala kukola bwenti so tulina ebintu ebirungi nga tubijja walungi ebitwekolera kati ebizigo tubyekolera ddala bulungi nnyo tukwata kino tukata kiri tukola kintu tukata kiri ate nga temulimu zino zi chemicals zino eziri strong nti zigenda kukono n'omuntu zigenda kukola ki kubanga ebbanga lyembyesigidde musobola okundaba ndabika bulungi Rosette lwakuba no camera indisappointing that is the reality naye ndudde essaawa zino obudde buzibyezibye simanyi ndabika nti ali ku camera ayinza okumanya naye nga ekyo kyenyinza obbagamba so njagala oyimirire eyo ŋŋambe Rosette ntegekerayo package y'ekizigo ate kirungi kya byonna nti ŋŋenda okusaba ate nga nawe ogenda kufunamu maama oba taata nga nawe ogenda kufunamu nti ngenda kuwa product yo bikoleko bulungi nnyo era nze making sure nti client wange wabeera ze mukwata bulungi ekisooka ndi mugonvu nnyo eri baklienti bange naddala bano abazino zi products nti oba kyolina wajja nga ayogedde ate nzikakkana newesanga nga naye akakkanye n'atwala ebyati ne bimukolya n'asanyuka era making sure nti buli muntu gwempadde ebintu lazimu asanyuka abeera happy ate naye yampa n'abantu abalala kati singa ebintu bino baye tebikola njagala mbawe kyakulabirako Rosette singa situuse ku wano wentuuse nti tuuse n'okuzimba ekifo kikolebwemu ebintu ebyo singa kibadde tebikola mulowooza singa nkyalina bakirayanti singa mbadde muntu mubi nga siri mwesimbu kubanga mulimu n'abantu okumpeereza sente kubanga omwana abeera Saudi Arabia naye olina okusasula ka custom olina okusasula ka transport akabitwala eri omwana naatya nga ayagala gwe byonna obiteekemu otuuke eri yakola eki yakuwe nekiba nti mwe mubeera bangi ate nze ndi omu mwena we munkuba ku mutwe nkola ki ate nze neekakasa era nkimanyi nti oswala n'okunsanga ebifaananyi byange obuyina osobola okujja n'ogaa Rosette yakola bwati ne bwati osobola okugamba ensi kuba nze ku mukutu mbeera ku mitimbagano mbeerako abamanyi bakola ki bammanyi nesobola kukola bintu bya kya era yensonga lwaki temundabangako mu scandal yonna nti Rosette namuwa sente zange Rosette sisuubira nti eriyo omuntu yenna asobola okuvayo n'akomplainingako era sisuubira nti waliwo omuntu yenna akomplaininzeeko nedda era nga bwompa sente zo bwe ngenda okukola kyenteekeddwa okuwa nkikuweereza wallahi ya Mungu era nga bwompadde sente zo nkwate nkuweereza ebintu byo nze nyina omukyala nga mmaliriza mukyala yagenda na ŋŋamba Rosette yali Germany nanga Rosette njagala bintu byange nampeereza sente butegeera omukyala ng'ali Germany ati nampeereza sente zaali no nnyingiko sente zaali nnyingiko kuliko eza DHL nga nnyingiko n'eza product kati naŋŋamba Rosette lindako okumpeereza ebintu ebyo olw'ensonga nti location nvuddewo address gye mbadde nnakuwadde nvuddewo ate
eri sagala bi receiving era jala bi receiving nga nkomyewo nempulyamu ko obuzibu ninga nzijala nnyo kugamba okudelivaling omuntu atandikira okosa ebintu nga bukyali ajala nnyo ekyo kiveewo omuntu muwadde ebintu bye okitegeera nga nakasente kakyaliwo nengamba kale mamba tekirina buzibu omukyala n'agenda yangambye wiiki 2 n'amalayo wiiki esooka n'amalayo eyokubiri n'amalayo eyokusatu n'amalayo omwezi ne wiiki nakumona ngamba mwana wange nakomyewo kakati mpereza ebintu byange nenga tanamwadde okutya tanoonyako tagamba nti ki mwakale mama kambiteekeyo mbikole kimbiweereza era nembiweereza saawa zinakuba nduulu so bana bamanyiza okuba nga njogedde nnyo naye nga tuvudde wali banyina okusooka okwekumaakuma okweteereza nsobole okwogerako nammwe embeere nga ndi strong otherwise mbadde mmenyese kyenyiza obagamba mpozi n'abaana nga maliriza abaana abagala okusoma zino detergents okusoma bino bya sabuni byaki wano mu UAE nzeka mwenyini nja beesomeseza kubanga nakugukira ddala mu bintu ebyo era chemicals zange ezimu nzirina era nga nakunda mudde etendera nga nyizizeemu mujje mbasomese gwe wera okudde waka nga okola bukozi bintu byo ngenda kuwa theory kuwe ne practicals okitegeera era mutwongere otuwa abantu esimu lyaffe eryaggulwawo mwongere okutuwa abantu mpozi n'ekirala kyebadde neerabidde tulina airport pick up eri abo baclients baffe abanyondo glim nabatufollowinga nti tetula kukyajinga sente nyingi ogulayo ku mafuta awo netukutambuza gyoyagala ogera bantukutwala ewaka oba okitegeera kino tukikola kuddiza baclients baffe mu ngeri yakusiima nakuddiza baclients baffe era nenkola yo nagiteekawo wano mu Dubai ne Uganda tugitaddeyo gula mafuta go bakwende ku kisaawe bakutambuze gula mafuta go bakwende waka gyobeera bakwete ku kisaawe oba okitegeera muganda wange so byebyo bambi yokwogera bibeera bingi naye olwakadde katugende waka ebisingakaawo enamba weziryawo ez'essimu mutunoonyeeko osobola okuba direct Uganda kweri naali wanendo direct yewano kweri ne WhatsApp zonna nga woziraba kweziri ku WhatsApp. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Witini. Gankola ne Nyondo Glim. Tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nacho naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Glim. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Glim ez'enjawulo Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna Nyondo Rosette. Era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okiralinga face yo embalabe olina black spots oba binnamakula kikuyambako ate okubanga okiryalinga skin yo nebeera ng'erabika bulungi nnyo tekyerusa wabula kikuleka ku normal skin yo gwe naye yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneeno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch eri Nyanama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok. Nyondo Media, Nyondo Rosette, Nyondo Glim.